Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakkal Travel. Bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star, okusula obulungi, okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo, abaana b'amasomero, bannabizinesi kw'ossa n'abakungu, family holiday package. Bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakkal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga. Basomesa wamu n'okansolinga abali mu buzibu. Beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru. Tawakkal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 4 Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakkal Travel abo bibaana bamwe. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، إخوة المصلون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. ويقول سبحانه وتعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. amatendo g'owekitiibwa Allah atukuumye kutuusa ku ssaawa eno nga tukyali abalamu, n'atugabirira alhamdulillah, n'atuwa obudde buli omu bw'alaba nga bulungi alhamdulillah. Atusizamu abo abazisa olunaku olwaleero okusaala essola ey'ejjuma essembeyo mu mwezi guno gwa Muharram. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi gwa Muharram gwa bbeeyi giri emyezi 12 nga Allah yagamba nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah. Emyezi 12 Allah gye yatonda yali atandika okutonda ensi eno yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Mu likodi zayinamu emyezi 12 gina ennaku z'omwezi 29 tegina 21 tegina 28 tegina 31 29 oba 3 mujjo minha arba'atun hurum, mulimu myezi ena jankizo, therefore sacred months. Emyezi janjawulo jankizo jabeyi mu myezi gimwe muli gwa Muharram ogusookera ddala kalenda gwe tulimu tugenda okumaliza miramu omwezi gwa Rajab gujja maaso awo oluvannyuma lw'ebbanga ttono ntubaamu n'omwezi ogwa Dhul Qaada n'ogwa Dhul Hajj. N'atugamba temugeza ne mweryazaamaanya mu myezi egyo. Rajab Muharram aggwako, mbasaba abayizi okozesa omwezi guno gwa Muharram n'ennaku ezibulayo
olunaku olubulayo, naku ezibulayo, akaseera akabulayo, okukyusa future, okukyusa results, okukyusa entegeera, okukyusa buli kamu konna. Tukozesa omwezi guno gwa Muharram, ate ejjuma esembayo omwezi gwa Muharram eba yankiza, eba yanjawulo nnyo. Soma edduwa, wenenye, saba Allah subhanahu wa ta'ala, then omusabe byonna by'owulya by'oyagala. Bannange Muharram aggwako, buli dduwa yamu Allah ajanukula, teyina jjiji mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muharram ayina asrar, ayina ebyama bye bingi. Mwezi gwa Muharram gwa njawulo, gwa nkizo, naye mwezi gwa dduwa. Ebyatuuka mu mwezi guno gwa Muharram bingi, ate byonna bikulu, ebikyusa obulamu wange, ebikyusa obulamu bwo, ebikyusa obulamu obwana owa senior 1, senior 2, owa senior 3, owa senior 4 agenda okuwandika final papers eza marahil aga O level. Abaffe ayogala bikyusa, beera ng'osaba nnyo Allah kati gunaakugwako insha Allahu taala. Senior 5 ne senior 6 naawe otyo, saba nnyo Allah subhanahu wa taala ajja kyusa. Gezaako kussa fadail az-zaman, obulungi bw'akaseera Allah kakuwadde, fadail al-ayyaami, obulungi bw'ennaku n'emyezi Allah ng'akuleseewo. Kozesa obulungi obwo osobole okuba ng'okyusa future insha Allahu taala. Enno wasiya nkulu eri buli muyizi, omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi, alabanga ebintu tebitambula bulungi, maziga mangi, akaaba, akola atya. Wasiya kiraamo kirungi gy'oli okubanga akozesa olunaku luno olwaleero n'akaseera akabulayo okakozesa okuba ng'okyusa future insha Allahu taala. Oluvannyuma lw'okubawa wasiya eyo, mikwano abalungi, abayizi ba Kibuli Senior Secondary School baatuleeta wano abakadde nga buli omu agamba ntukoleera future, ogenda kusoma osobole osikiwalenga future. Era obuuza abaana ba senior 1, buli omu akuwa ansa ye asobole okubeera obulungi mu future. Era abakadde baali bakimanyi nti kibeera automatic singa omwana wange alinyako Ekibuli Senior Secondary School n'asomerayo okulaba ng'afuna future ennungi. Omaze sikiwalinga future kasi osomera Kibuli Senior Secondary School, the only school mu ggwanga lyaffe Uganda. Kasi oyimirira mu Kibuli, no stepping into Kibuli, nojja wano n'osoma essomero lyasomeramu buli munene yenna mu ggwanga, eriyiseemu abanene, essomero lya jjajjaffe Mulangira Mbogo, essomero lya Kakungu, essomero erikyusa eri cultured, erina abaana ab'enjawulo. Kasi osomerawo okwo, manya nti gwe ebyo biwedde. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, muganda wange omulungi, mulungi gwe wenna, omuyizi ali wano eyajja okunoonya future. Tugamba nti omusomo gwaffe ogw'olwaleero tujja gutuma future awaits. Ebirungi biri mu maaso, mbeera ekulinze mu maaso eyeeruwa. Tuli wano nga bakyatuwa, bakyatulabirira, bakyatuweereza akasente, okyakuba akasimu ne atime will come, akaseera agenda kutuuka nga tukyasobola kuba akasimu nga naawe ate bakusaba. Atime will come nga gw'osaba taliiwo. Atime will come nga mami yakukuza n'ekyejo, dadi yakukuza n'ekyejo, taliiwo. Kaseera ako nga ka future gye bagamba nga future yalowooza nogenda kulya bicepere bye byokka, nti nze nasomera Kibuli kati ngenda kutambulira mu nnyonyi buli kaseera. La, time agenda tuuka ng'ensonga gwozi gwe bye wakola, bye weekolera, future gye wazimba ng'oli mu Kibuli, essaawa gy'ogenda okuba, essaawa osobole okuba nga ate okulya, ofuna ku ntuuyo, ofuna ku birungi byayo. Time agenda tuuka future gye wazimba nga ye yennyini gy'ofuna. Future awaits. Kuliko abaana, sooke ne story ng'eno. Mwana omuwala omu nali omu ku abo ng'ayina mukadde we mulungi nnyo, amwagala nnyo. Mukadde weeyo ng'amwagala nnyo, ng'era ensimbi azimuwa buli wiiki emitwalo 8.
bona waffe kasofa tata kasafa kampana ngetandika okubeera nga ekyankalana emirimu gitandika okuba nga bikyankalana emmoloka ennungi flit emmoloka ezezayiri waka alina Benz Discovery alina BMW alina buli mmotoka giwanjayogedde byonna nakatika ogabanako tusobola zimaiteininga ebidiira kuzitunda ey'emiliyoni 8 ozitunda miliyoni 15 miliyoni 8 kakanaga nesente zigazisa bangi nnyo olwaleero muli emomwe makanga olaba frit emmotoka olaba nga kitaba kutwalako e Dubai natwalako mu America natwalako oluddabaana olaba nga future weri nojja ku kimuli n'omuli abasomesa n'engato ze bambala n'omulira abaana abalala n'omulira classes niwulaba nga oli wa mugaso oli wa kyamusanira kusoma ne bagambako twala notisi ne bagambako olaba nga buli kimu kyonna kyaggwa dda mulowooza nti future wekyo wegenda okubeera biba birala nnyo olwakaseera kero tuukabo nga abantu abo tebaliiwo nga byonna byakyankalana dda bakulesa ekimuli mula school na online school bakutuka ku ssomero naawe atubuliisa okupaala muganda wange tuta omwana wowa yenna gotutte yenna ngaba muganda wange bakutwala ku ssomero otwala omwana wo ku ssomero lwa nsonga kikiwetaaga future y'omwana eyo y'omwana oyo eberegeyisa kiwati wabanga afudde wano newonoba toliiwo ng'ajja sobola okubanga aliyigira n'obulamu bwe buyina lukiyo bana bannabbi maali basatu byetegeeza bino tubitegere nabbi asooka ayitibwa Musa alayhi salaatu wassalaam yakulira mu lubiri olwa Firawuni mbeera nentuukawo olwakkuba akirangira akusenga munene bamulabirira niwomumawuli olina osula ekitanda amazongoto kikomeeri kisenge kijjudde kulikamu gonna na tivi nene eti olinamu bigeemu olina ufa buli kimu kyonna okirina amaka iziza home yina home olinga nawe husband waka naye nga just mirembe tagala olabe ennaku bo bakula bubi bakula kutoyiza nkoma kati bo bagala bakuwebulira mu kirimu kyonna seekanza omwana wange saagala abonebone seeka nga nkyaliwo saagala bali enfuufu saagala nze abaana bange seeka saagala babeere bubi seeka nze abaana bange njagala mbasomese mbalabirire mbaliise mutuufu babawa ekituufu babalabirira ekituufu babatwala out ekituufu they provide each and everything. They have invested a lot in you. Some of you do own cars, okay? Some of you, once you performed well, more senior 4 nebagulye motoka. After your best performance, senior 6 oliniza ate motoka ndala buli kimu kyonna bakikuwadde obiraba ng'obirina biri mu possession webiti nolowooza nti bibyo. Musa yali akuze waakyo ng'obulamu bwonna bwonna bw'alina bwakirangira ali mu lubiri lwa Firawuni awo buli kimu kye yeetaaga akirina ali under the custody of her mother called Asiya, one of the best ladies mu Quran gweyogerako. Okay? Musa n'agira ebyaddiira ng'akuze aba ayitaayitako mu kibuga gyasiŋŋaana abantu abalwana n'assaawo gaadi oli yali musujja we yagwa ku gaadi yafa bufi ebyaddiira Musa teyaddeyo mu lubiri. Bamulangirako nti assa omuntu hakkana abadde mu bulamu obwa bulijjo obulungi ng'embeera ekyankalanye. Musa yadduka adduse hakkana atuuse e Madian. Atuuka e Madian ali awo talina waasula talina waakubeera tegeti n'asoma edduwa yasoma rabbi inni lima anzalta ilayya rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. N'agiddiŋŋana n'asoma edduwa wanengera bawala ba Shuaibu nga bazze ku luzzi bazze okusena amazzi. Musa Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga amusaasiira awo okuyamba bano abaana ab'obuwala n'afuna ennyumba n'afuna amaka n'afuna n'ebisigadde. Naye yali muteeketeeke Musa kyendagaddemu ng'ategekeddwa nga kiti kya muwogo w'omutwala wonna ng'asobola okumera. Yali muteeketeeke n'ebitabuka bitya ng'asobola okutandikirako obulamu nga kitaawo waakusomesezza ayagala osome ofuuke dokita ofuuke engineer
ofuuke lawyer, ofuuke teacher, nga nawe oba ovudde mu kibuli. If anything happens, you just move out of this country and then start your life from there. Nwebanga tuli mu mbeera ki oba mbeera ki nga no one is to blame. Tugenda kublaminga taata oba maama titebakusaamu sente. Baagala nga enkya toliiwo, tebaliiwo. Baagala nga enkya tebaliiwo. At least you start a new life without a mother, without a father. Bangi nnyo bafiiriddwa bamaama mu senior 1. Bangi bafiiriddwa bamaama mu senior 4. Bangi bafiiriddwa babazaala mu classes eza wansi. Ne basigala nga bali strong. Ne basigala nga bakontinuinga. Olwaleero, they are the most successful people we have on planet Earth. Kyengamba kiri kimu. Nuulira nnyo bino byolaba ewaka. Ne bikukyusa obwongo n'ogaana n'okusoma. Tonuulira byonna bye bakuwa, pocket money ajjudde. ATM olina, akawunti ejjudde. Tonuulira ennyonyi z'olinnye. Ebintu bigenda kyuka. Nga kitaawe abadde alina zaakedde zikyali zize. Abadde alina kino tebikyali bibye. Abadde alina streets alina nga tebikyali bibye. Tukyasobola kwogera. There. Anu bigamba ani? Byayita. Maama we yali minisita nga tebikyaliwo. Bangi baali ba minisita nga balina abaana wano. Olwaleero si ba minisita n'abaana baabwe tebasomera wano. Bintu byakyuka. Obulamu bukyuka enkya n'eggulu. Kozesa omukisa gw'olina ng'obudde okyabulina, osome ng'osituwalinga future yo. Ebirungi biri mu maaso eri. Tetwagala muzannyo, twagala obubonero obulungi mu senior 4, twagala obubonero obulungi mu senior 6. Tukwagala tegede nyukalukira mwene ejja ekuzimba n'ekuzimba osobola okuba nga oli creative. Mwolase wonna ng'osobola okweyimirizaawo. Mu mbeera ki yonna osobola okweyimirizaawo. Twagala tukulabe ng'oli creative enkya. Nga tokaaba kale mami tegede time eno gikozese ng'okyalina omukisa insha Allahu taala. Nabbi owokubiri Musa mbagambye weyava ewa Firawuna byakyankalana naye agenda okuvaayo nga musajja munywevu Allah amuteekateeka. Era gye yagenda byeyakola byaliyo, n'awangula omulimu, n'afuna ennyumba, n'afuna omukyala, afunye famire. Musa n'abaawo okakkana ng'atambuza obulamu. Yagenda okukomawo ng'ate amenyaamenya bwakabaka bwani ba Firawuna insha Allahu taala. Owokubiri bamuwamba muto. Actually baganda be bamuwamba nnyini waka. Baganda be bennyini bamusuula mu kidiba ayitibwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Kuzisa ekizambo ya Yusuf nga gyabadde kitaawe nabbi, nga buli kimu kyonna ewaka weekiri. Buli kimu kyonna ewaka weekiri. Kitaawe nabbi. Allahu akbar walillahi alhamd. Yaqub. Ebyaddira byali biki? Baganda be namukwatibwa ensaalwa kuba alina ekyenjawulo, mugezi nnyo, alina ekyenjawulo. Tegeti nibagamba tumusuule mu kinnya, n'omusuula mu luzzi. Biki ebyaddira? N'omusuula mu luzzi we bati. Ne bajja ne balimba kitaawe, omusege gwamulidde. Story mpanvu, kisomeeko Buswatu Yusuf. Taata n'atadda mu dduwa. Ab'okukuwa ne batambula, bazze okusena amazzi ennyonta ebaluma. Baasena kaana ka bebi ka Yusuf. Pugino lankana ate ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Kachabbeeyo nonga wanjawulo nnyo. Abadde basena amazzi ag'okunywa basinyeemu muntu. Ne bakateeka wali ne basena amazzi ne bakatwala. Laba waatambula ng'avudde ewaabwe gy'abadde omulangira. Avudde mu maka g'obwannabbi. Avudde mu maka agalina buli kamu konna. Agayina buli kimu kyonna. Bayina ensuku mbiri, bayina buli kimu kyonna ekyetaagisa. Everything. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Ne bamutwala ku mirengo. Bamutundanga muddu. Ne bamutundanga muddu. Ne bamutundanga masiikini. Ne bamutundanga atali wanjawulo wa mugaso. Ne bamussa ku mudaala. Ani agula. Ebyaddirira Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam atuuse mu lubiri na byonna bye yayina agenze mu kkomera. Ekyamugjayo bye biri bye yayina okuva mu buto. Allah ali yamuteekateeka. Ekyamugja mu kkomera n'ofuna ebyamakulu ebyenjawulo ennyo oluvannyuma
n'atandika n'okugavaninga n'okugatta ensi n'okutaasa abantu ebyeya. Ekyamugjayo kyali ki? Ekyeyafuna ekyomubuto ekyo Allah kyamuteekerateekera n'akimuwa. Yali asobola okuvunula endooto. Erimu yaliwo si yakusoma bino, eyaliwo gy'alina okusoma yali ya ndooto. Allah gye yamusomesa, gye yamuwa, gye yakozesa, n'ava mu kkomera nga victor, n'ava mu kkomera nga governor, n'ava mu kkomera n'atwala obwakabaka, n'awamba ekitundu. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam obwa nabbi bwe ne bukola naye ng'ayiseeyo. Allah asobola okukuggyako by'olina. Allah asobola okugjawo abakadde. Allah asobola okugjawo abantu bo. Allah asobola okugjawo guardian. Naye abaffe singa abajeewo, are you ready for tomorrow? That is a question. Will you survive without them? Osobola survivinga. Nolekyo survive ogikole kati. If you want to survive tomorrow, please, more extra efforts. Gy'olina okussaamu. Va mu tulo, va mu kwebaka. Twagala waaka, twagala bubonero, twagala okola ebiriyo insha Allahu taala. Aqulu ma tasma'un wa alhamdulillah طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. nga tumaliza kutuba yaffe olunaku lwaleero, abalungi, abaana abasomera mu kibuli, abakozi ba mu kibuli mwonna, tusige mu mitima gyaffe abantu okukoleera ekigenda okubaawo enkya nga ffe ffenna ntutaddemu amaanyi, so si kulinda nti banaatuwa buwi. Then tumanye n'okumanya nti ebintu bingi bigenda kyuka, mbeera ekyuka era bigenda kyuka, bingi bigenda kyuka, ebintu bikyuka. Olwaleero bubeera nga obulamu bulungi, tubadde Kenya nga teriyo nga tebadde kwekalakaasa, tayimu neetuuka nibalandi okwekalakaasa. Ensi ez'enjawulo tubadde Sudaani nga bali stable, tayimu neetuuka nga ab'e Sudaani balina kati kujja nga bali Fiji mu Uganda. A lot does happen. Ebintu bingi ebibeerawo mu nsi muno ng'abantu badde batebenkedde mu nsi yaabwe Libya, olwaleero basiŋŋana mu nsi ez'enjawulo nga gye bali. Oba totunuulidde mutindo gwa international scale, tunuulira the local scale, tunuulira embeera, ebyenfuna bingi, abasuubuzi buli kaseera balina okumiitinga president. Twagala mu meetinga president twekalakaasa, kitaawo omusuubuzi, maama w'omusuubuzi alina onoonya fees. Kozesa omukisa ng'okyali wano osobola okuba nga sikiwalinga future. Ebirungi biri mu maaso. Va mu malala, va mu bidongo, va mu kwana, va mu kulinda obulabulabo obwa birthday. Bawala mmwe mulindalinda nnyo birthday, olinda mu message, olinda obulabo, olinda big spend agenda okuspendingirako, olinda boyfriend. You came here for studies. You can't serve two masters at a go. Better concentrate on your books. Please concentrate on your books. All right? And produce the best results. We want you to be the best in your class. Have that competition. Unasinga atya. Kanyongeremu amaanyi. Kansome nnyo. Let me not disappoint my parents. All right? Some of you are disappointing your parents by now. Buli kaseera olowooza bagenda kubaawo enkya. Tubeera mu maali y'abafunga tugigaba, nobatunuulira buli omu ng'alinze. Wiiki emu bye bamuwadde n'abitunda. Mu wiiki emu tubeera mu maali y'abafunga tugaba. Ebitonde ne bitandika. Nogenda olaba abalwana be bataasoma, abalwana be baazannya, abalwana be baali mu muzannyo balwana. Nimubeera mu meeting za family, muli mugaba maali ne balwana. Just kantu katono nnyo. Ono yabikola kitaawo, maama we yabikola, mukadde we yabikola, bye mulwana essaawa zino naye abiresi. Otunuulira ebya kitaawo nolowooza nga ebigenda okuba ebibyo, bambi naye kitaawe si yabimuwa. Abamu baali banaku nnyo, baali baavu, kati balina.
balina ebizimbe, baguza ettaka, baguza amamotoka, bali mu bitiibwa, naye kitaawe si yabimuwa, si byansikirano, naye yafuba n'akola, n'afuba n'asoma, n'akozesa levo gye yalina n'ebyo bye yalina, n'afuna omukisa, n'atuukawo waatuuse. Fuba nnyo ng'okyali mu kibuli, ofune emikwano emirungi. Funa nnyo ng'okyali mu kibuli, weeyise bulungi ng'okyali mu kibuli. Tegeera eddiini yo ng'okyasobola, ng'okyali mu kibuli. Soma ng'okyasobola. Twagala tufune abakozi obulungi mu pioneer eya new curriculum nga kibuli yesinze, abaana bigamu babitegeera. Twagala tusingane enkya insha Allah ng'ebibuuzo bituuse bya senior 6 bikomyewo, nga essomero erisinze mu ggwanga is the school. Naye nga naawe oli mu abo abafunye points 2. Ate okisobola. Ababifuna bakola batya? Mbadde nzijaawo nenengera omusajja bamuyitaani Zanga, simanyi biki, nanyine TikTok TikTok wa kitundu ati eno wansi tewali, alina obunankani bwatambulirako mumpi ati, naye eno wansi talina magulu, talina bisambi, is half man, naye nanyine TikTok. Mugezi nnyo kafulu n'abaala bangi. Kati gwe alina amagulu 2, olina obwongo, mikono 2, otambula, bakuwadde ssente, bakusasulidde mu ssomero eddungi, n'abasomesa abakyasinze mu ggwanga. You have each and everything. Ebisinga mubiina. Ogenda kwekwasa ki? Zanyira mu future yo, naye enkya ogenda kukaaba wekka. Tulina abantu olwayo bwe tusiŋŋaana ng'akusaba mutwalo n'omuwolu 10 n'afukabira wansi ne yeebaza. Tulina bwe tusiŋŋaana olwaleero nga baasomera mu masomero amalungi nga lino ne bazannya n'omusinkano olwaleero nga waba wina akamotoka keeko kakusindika buli kaseera n'ez'amafuta taziina, seeka mpayo ez'amafuta, mpayo omutwalo, gunaateekamu liita mmeka, nagukuwa paka ddi. Lwaki byakulema okukola? Wazannya sikiwalinga future ng'obudde bukyali. Todda mu muzanyo, tulina kubeera boda rider, simanyi boda whatever. Tulina kubeera musindisi wa kigaali ng'oyise mu kibuli. Tulina kubeera munankani wa taxi. Zigule buguza abantu bakolere ku ezo. Owa wala emirimu, fune conductor, ofune dereva, gula taxi, company ya taxi. Mubeere ne dreams ennene, mube big achievers, big dreamers. Mubeere ab'enjawulo, tandika kati. Kyogenda okuba mu future okikola kati. Ebirungi biri mu maaso. Wal akhiratu khayrun laka min al ula. Ate wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Agenda kuwa Allah. Just invest your time. Wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Gwe just teka mbutesi budde. Exte. Teka mubudde. Soma. Teka mbusesi budde. Bitegeere. Tategedde munange buuza. Teka mubudde. Faayo. Kola emikwano. Discussing. Teka mubudde. Faayo. Wala sawfa yutika rabbuka fatarda. You indeed appreciate your Allah subhanahu wa ta'ala. Tweyanza naku lwaleero message yaffe eri awo tugambye nti future ebirungi biri mu maaso. Future yaffe ffe tugyekolera, kiri agenda gitukolera. Enkyo gyasiŋŋaana omusomesa kusomeseza nga gw'olina omuyamba, gw'olina okumujjanjaba, gw'olina okukola ebyenjawulo. Ba president mwe muli muno, ba ministers mwe muli muno, baani bonna we muli, ba MPs ab'enkya we muli, abaweereza b'eggwanga lino, abagagga, ba tycoons, abanene mwenna we muli wano. Wenna nkakasa nti oli omu ku abo. Believe in yourselves and do what you are supposed to do, inshallah ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعز هذه المدرسة، أعز مدرستنا هذه كبول يا رب العالمين، أعزها يا رب العالمين، أعز طلابها، أعز أساتذها، أعز مدرائها، ربنا أعز مدرائها وعلى رأسهم عبدك إبراهيم سمك يا رب العالمين. اللهم أعز يا رب العالمين العاملين بالمعروف في هذه
هذه المدرسة من الأساتذة والطلبة اللهم أعزهم وافتح لهم يا رب العالمين، ووسع لهم يا رب العالمين، واجعل مدرستنا هذه كبر يا الله فوق جميع مدارس أوغندا. اللهم قويها جميع مدارس أوغندا أقدمية وأخلاقية ودينية، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.